Omanyedda eddako nalinanga laveni y'ekigwagwa ekisiru ya Romeo and Juliet, laavu y'okwefiisa nti ne bakukyawa n'ofu paka wenabuuka muganda wange eyo laavu y'ekizaveeri, eyo laavu y'omudarasiini, eyo laavu y'omujaja baana bagikoowa. Bro, kyolaba nze nasalawo kensooke nkole sente ndyoke ngwe mu laavu, because as long as okyali mwavu oba nga tolina sente, there are high chances nti abasajja abalina sente bagenda kutwalako omukyala, oba si kyekyo bagenda mukwanako. Nebikibanga si kyekyo, va mu ebintu byanjagala nga bwendi. Abaana nnaku zino babikoowa, abeerawo ng'akwegumizaako nti akwagala. But man, always a loaded guy or a guy ayinamu ku sente abeera ne high chances ku mukazi. Kale tugeze omusajja wa Range Rover ze naakwana mukyalawo, gwe laavu yo ina ya mudarasiini, laavu y'omujaja, najja naakwana, wanamukwana mu mirundi 10 gy'anamukwana mu gw'omusanvu ajja kukkiriza. Nze kankubuulire, jjukira laavu y'ekyavu temuggwako bizibu, mba mweyagala naye temuggwako bizibu. Munyo sajja bavuba batuba n'entondo banyiiganyiiga bannange. Mwavu onyiigira buli kimu, onyiigira akameseji, onyiigira abatonodde mukazi w'ebimuli, onyiigira buli kimu, onyiigira neibe yafumbye ennyama. Anayo bwavu bannange, sina bafuna naye nange kyobulaba nkyasooka njagala ensooke nkole. When I work, then I can fall in love. Nga ndi sure nti nsobola okubeezaawo omwana ayogera nange nziramu n'amaanyi. Let me tell you, laavu y'omudarasiini eyo, laavu y'obutunda, laavu y'ovakede eyo, abaana bagikoowa, abaana bakoowa ebintu ebyo, abaana bakoowu. Nze kankubuulire, bakoowu nnyo. Nze ate okumanya nayiga kankubuulire, mbadde nkyabanyumiza nti muyinza okubanga anti omanya abantu laavu y'ekyavu temuggwako bizibu, mubeera n'entondo wenyiizanyiiza biki. Buli lwonyiiza omukazi n'okola ekintu kyekisiru ne mukyankalanamu, ngadda mu simu ye nga scrollinga ng'akebera yaani yali ankwana, naba gy'asangira owa Range Rover yali amukwana. Gw'olowooza bajja kujja bakwetondere n'obudarasiini bwo n'obutunda bwo. Muganda wange, tell me, listen to this. Who told you that when a lady comes to see you, she has come to have sex with you? Mulekerawo ebintu ebyo ebyekiralo. Can't you just be there, see somebody's daughter, be with her, chill, have a good time, munyumye, converse, talk about developmental things, talk about family, you know? Amadu mwina amadu n'obuswandi. You understand? When a girl comes to see you, it doesn't mean she wants to make up with you. Amangu ago muba mwakamali dakiika nga nnya n'omwana w'abendi ng'otandise omukutema sipeeyo, otandise omusosonkola kiki. What is going on, guys? What is going on? Mweddeko bannange, mulekera ebintu by'okutuswaza, you know? Be there. In fact, you can meet a lady 100 times nga tomugamba nkuwadde n'eŋŋwe nti mpaako. Kitegeera nkimanyi kizibu nnyo, kigenda baluma, mugenda kudda kuno mu nsooze naye nga kyekituufu. It's the truth. Yeah. My brother, if you're dating a girl who earns more than you or she's richer than you, this is what you have to do. Don't stop being a man. Don't shame yourself. Most of you have given up responsibility because your women earn more than you do. Stay a man, man. Regardless of how much money she earns, take good care of her. Buy that nice shoe for her. Take her out on dates. You know, show her that you're a man. And you'll be amazed. Such a woman will go an extra mile for you.